Ani akonye ku muzindaalo mukwano? Mukwano. Embeera muganda wange kyensobola okugamba nti empapula zirabika ziwedde. Kyensobola okugamba nti mawulire gasanyu meereere kati nze nina okukkiriza nti kasita abanga amaze okunominatingibwa muganda wange Kim. Fune mbadde mmanyi nkolemu. Mbadde mmanyi oliwo NBS, manyi aba NBS tubawala. Ffe abantu ba wansi tubawalana ate kati mmwe tubawalana nnyo nnyo nnyo. Bamwise, oh my god, Council Nalukola finally nominatingiddwa. Kati nga nyinza obutamuvinga naye mwe muli baloge wanje bansonyiwe siddamu. Ani nze w'omukisa muli baloge kirabika mmwe. Yes, embeera egenda maaso gwe Obw'omukisa TV. Muganda wange Nalukoola Elias Luyimbazi Alhaji yo yasayinga papalas za nomination. Uyu kuba screenshot temusaba bifaananyi leero sirina kamera kuba screenshot opositinga. Mukwano genda mpola titwagala nsobe mu kana akalulu kantadde ku buntu nkoyinza ogamba kange. Embeera bweti bweri muganda wange Council Nalukoola Luyimbazi ali mu kusayininga mpapula ze eziraga nti amaze